ffenna oba ennimiro muzitwala mujja zitwala naye tetugenda gasaawa tetugenda kusaawa mayirungi basaalirwa ne banno basaalirwa ne banno mugenda tusiiwula empisa basaalirwa Asumaani bannange mutaginga oyo Gaya Asumaani basaalirwa oyo yali mu kulwana akagoola mu Uganda. Export TV to the world. Omuyimbi Mansour Semanda amanyikiddwa nga King Saha yavuddeyo n'ayambalira omubaka wa Bugiri omukulu amanyikiddwa nga Asumaani basaalirwa oluvannyuma lw'okuvaayo okuyimba omutwe mu nteekateeka ez'okuwera akakoola oba amayirungi mu ggwanga lyattu Uganda. King Saha yatabukidde ddala, sirabangako ku busungu bwa King Saha naye ku mulundi guno yabadde mukambwe nnyo nga tasalikako musale era ng'aliredde okweŋŋanga oyo yenna alivaayo n'enteekateeka ejjawo akakola mu ggwanga. Oli ku Export TV tuli ku mutimbagano, nyamba munywanyi osubscribinge ate okomentinge embeera esobole okuba nga etambula bulungi nnyo. Teekako notification bell such that buli video enaaba etuukayo notification ejja kuba epopinga ku screen yo. Bakadde baffe mwenna abali ebweru w'eggwanga abatuwagira omulimu mukola gwa ttendo nnyo. Nze omwana Soda munywanyi Abe abaawo, tusangibwa Lugala Masanafu wali office yaffe neera still osobola tukubirako ku namba yaffe eri awo wansi. Nisobola okuba nga tuwuliziganya. Abasalamu furniture nagamba abo beekwate ku lwabi bajje furniture yenna ow'omulembe namba zaabwe nabo osobola obbakubirako nga weekwata ne aba El Shaddai Money Service International. Tuli mu kusindika kasente kuzzayo baana ku masomero gwali ebweru w'eggwanga osobola osindikira mukadde wo ssente mu kyalo yonna gyali mu ggwanga lyattu Uganda ne zimutuukako ng'okozesa El Shaddai Money Service International. Emiwendo gyabwe mirungi, balina office mu kibuga Kampala ne basangibwa ne South Africa. South Africa bakolayo emirimu gya ttendo okuli ogulira abantu data bano ba airtime, kusindika ssente mu banka, kusasula DSTV, sasula mazzi, masannyalaze n'ebintu ebirala bingi nfofoolo. Munywanyi Semanda yabadde na ku mazzi nga tasobola kyebeera n'agamba wakwatira kwa Asumaani basaalirwa ajja muzzaayo gye yava, tajja kulemesa nkoola. Oba ennimiro bazisitula bazigyeyo bazitwale gye baagala bazitwale, ne bo tebagenda saawa mayirungi. Ngenda kuwa vidiyo eno ogirabe naawe obeeko comment gy'oteeka wansi awo tulabe oba oli ttiimu Asumaani basaalirwa oba oli ttiimu Mansour Semanda King Saha ne banne bangi bwe bameketa akakoola. Gavumenti ekali bubi eyagala kazza gye kaava ne abakalya nabo basinzidde nti tukaagala. Bangi abagamba nti bakajjamu akasente ne basobola ofuna ekigulira Magala eddiba naddala bannaffe abeekasenga awo ku Ntebe Road. Simanyi kyoba obakoze ng'oweze akakoola kuba yafuuka kyabugagga, abakagula abakatunda n'abakalya eri source of income. So gwe Munnayuganda wenna nga gavumenti eteekateeka okukawera, kiki kyoyogera ku kirowoozo kya King Saha? Bane yayombye n'amubuuza abalalu bameka. Anyway, kankweka vidiyo okalabeko ng'embeera bw'etambula mpolampola. Ogenda kunnyamba okasharinge okampereko ne munno asobole okuba nga akafuna tutambule bulungi. Eno ye Export TV omwana Soda wendi. Kankomewo kati nga vidiyo ewedde ndabe nga nkusiibula munywanyi. Ne banno beweekutte nabo musaasire bannammwe. Eno Uganda yaffe ffenna. Oba ennimiro muzitwala mujja zitwala naye tetugenda gasaawa. Tetugenda kusaawa mayirungi. Basaalirwa ne banno. Basaalirwa ne banno mugenda tusiiwula empisa. Basaalirwa Asumaani. Bannange mutaginga oyo Gaya Asumaani basaalirwa oyo yali mu kulwana akagoola mu Uganda. Asumaani basaalirwa. Asumaani olimba. Basaalirwa olimba ojja kuddayo. Basaalirwa ojja kuddayo gye wali. Ffe b'oyagala okuddayo ojja tusookayo. Mwagala okusaawa mayirungi g'abantu babakoze eki? Gende Kasengo olabe waliyo abalalu bameka. Basaalirwa Asumaani. Asumaani mulumirirwe ku bantu olw'olumu bukyayite bukulimbanga.
Asumani omusajja Asumani tujja Asumani bazaalirwa Asumani yalwe mukulwanisa abamayirungi mwenna muzukuke Asumani yabatoba Asumani bazaalirwa wali munaku nnyo ffe twajja ebugiri ne tukubalaleze ezasooka ne Bobi Wine Asumani jjukira abantu bamwagala abantu bali ewa mwana Bukasoli tebukyadda Muwogo takyadda Lumonde takyadda bantu bafunye otuyirungi Oze kujangalanya Kampala Asumani tugenda kujja ewuwo bazaalirwa tugenda kujja ewuwo Kasenge wagisangawo jagirekawo bazaalirwa nemwe muli fadi mumwagala abantu bonna badde mu kyalo bazaalirwa Asumani nze kwogera naye ndi mulimi w'amayirungi eyo bizinensi yaffe bazaalirwa tereera mwana fe tubadde namwe ebbanga ddene bazaalirwa Asumani amayirungi gakoze ki Asumani omunaku ayogererewa mubisalirawo mu parliament mwagala tuleeta mu parliament naffe tujje kyekitaliiwo Asumani gwe bazaalirwa ebyo mulimba omukulu bwatyo bwakoze King Saha aka Mansuru Semanda ng'agezaako sindogomya amanda n'amasasi eri omukulu Asumani basaalirwa ng'agamba olimba tetujja gajjawo luno olutalo simanyi gye lunaggwera kuba ba Proud Kakola bangi omuli n'omukulu wa Lion Skin yavayo n'agamba abali baakubwa akabanga mwabamalawo n'abalala bangi mwabamalawo nefe ab'enkwacyo weetuli simanyi gye binaggwera Asumani basaalirwa era ali wamaanyi nnyo mu kuleeta ebbago erya homosexuality era alyo lyagguka naye lino tetumanyi oba linaayitamu bwebityo bitambudde olibadde ku Expo TV subscribinga video gimpere comment giliking ngirayo ka link okampereko munywanyi wo bakadde bange abali ebweru ogwanga mwenna mbagala abanjagala abagala Expo TV enamba yaffe weeri eri open mujje tunyumyeko tukole business bano banjagala gula ttaka njagala londola ttaka lyange njagala kumanya baana bange basoma oba tebasoma still tusobola obbikolera family ya Evelyn Lagu twegatta wamu ne bannayuganda nga tunakuwala wamu nabo era Eva Mukama akutuwere ekiwumulo eky'emirembe. Expo TV to the world.